Mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Fair Life Experience Uganda nange mwana muwala wo Asha n'abadda matoba nange muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga nebaza abantu abatulabira mu nsi ez'enjawulo abantu abatulabira mu bitundu eby'enjawulo nenga muli Uganda banaye thank you very much n'abantu abali abroad abasharinga videos zaffe abatwagala ne mugamba katulabe Life Experience n'abasubscribing abanaye mwena tukola ki tubala thank you very much ate nga n'abagamba ku Life Experience Uganda tubeera n'ebintu bingi tubeera n'abantu ab'enjawulo tubeera n'abantu betukyaza ne tumanya gyenvudde waabwe ne batubuulira be baani ate ng'olunaku olwaleero nina omukyala era nga gwa mulaba kamera omumanyi neera agenda kuba nga akweyanjulira ate era tuwayeewayeemuuko atubuulire yaani ate ki ekimuleese ku Life Experience Uganda. Owash. Njogedde nnyo. Mama. Nyabo. Sokulala nyabo. Kola naawe. Buli akolako naawe nze simanyi kumanya otiika by the way. Oh. Yeah. Ntiika how? Otiika nze ani akozeeko naawe. Bale nga nsanyusa okulaba. Nange okusanga. Ekivulu kikuwuuba. Kimpuba nze nasikyebaka sikyalya n'ebintu sirya. Sajja kumpi kungoba mbufumbo. Ekikiggwe ate ebintu wandiridde va mu ebyo. Mbirye nani? Owa soka weeyanjulire ku balabi baffe. Okay, abalabi baffe mwenna mpitibwa Sitabe erinnya erikola ssente. Byoyitibwa naye ng'amanya agaddala. Agaddala oba tugali? No, omuntu yeetaaga okumanya kuba ayinza ogamba oyo muganda wange ye Nalubega. Hey. Kala agaddala nze Nakayiza, omukyala Nakayiza eddirengeye. Ekikiggwe bulijjo gwe Nakayiza mama. Nakayiza bweddu kiki? Ninayo mujjawo Nakayiza mama wange. Mama bulijjo gwe Nakayiza. Manyi Sitabe. Abaana mwetuuma n'obunyi. Otyo. Sitabe nga ndi muzannyi, ndi muzinyi, ndi muyimbi. Ngezaako n'oyimba. Ekikiggwe. Mu Ebonnies. Ebyatulema ate byokola. Mu Ebonnies kibiina ekyasinze okumanyikira ekyakabi. Ate naawe tukisusa kyogamba tewali kibiina kisasinze Ebonnies. Naye owaayi buli omwana mulimu gwe buli omwana kike. Otyo? Yeah, so yenze. How is Ebonnies? Ebonnies is fine. Very fine. Yeah. Ebonnies omazeeyo myaka emeka? I'm making 10 years. Oh good. Oh good. Kyekivulu kino kyewategese celebrating 10 years. Kyekivulu kye nategese mbooche. Actually buli limu ajja na Butambala buli mwaka nteekayo show. Yeah, so last year nateekayo show abantu ne bajja ne Butambala amaziga nga mangi n'ense. Kwegamba baaseka ne basangula amaziga. At this time around njagala bajje na suuka. Baseke zonna ziddeyo nga zitobye. Sitateba kunyongera mukwano. Mu Ebonnies oyingirayo ddi? Ebonnies nayingirayo 2013, 2012. Webatyawo 20 webatyawo. Yeah, so n'omukisa mwe nayingira engeri nayingira Ebonnies banaye tekibanga nawo. Era mbayenda kubuuza byangu okuyingira mu Ebonnies kuba abantu batugamba si byangu bizibu nnyo. Actually si byangu ate si bizibu nnyo. Naye nga gwayingiddeyo n'otandika okuba nti olikola naffe oba olina okwesunako. Si buli omuntu ayingirayo. Exactly. Okay. Okuva obuto bwo wali oyagala kino ekintu ekyokubeera ekyo kyoli nti ndi muzannyi, ndi muzinyi, ndi muyimbi kwegamba nga buli kimu ekiri? Actually nalinga ndi ku ssomero kuva primary paka secondary nenga bwe balonda ba best mimer nze abeera omukubo like nze abeera the best. Bwe balonda ba prefect oba bagala omuntu ali mu entertainment awo asinga interact club bikyani agikulembera sita. Nina obufaananyi bw'eddanga nze asinga nze asinze buli kimu kuva dda naganya ebintu by'okuyimba kuzina ebyokuzannya era nga wenda baba Ebonnies ku TV mbeera nga maama abo nga beesiimye. Owaayo twali tumanyi okuyingira mu Ebonnies bizibu nnyo ne batugambako n'ekibooziboozi awo mbu tebabintuuzamu mbu Dr. Bosa asooka tiga kibatu. Actually nze nayingira Ebonnies engeri gye nayingiramu najja nali mulabi. Nezija ndabe show yaabwe. Neno tukamu ku stage bana basawo Dr. Bosa Sharon bali ku stage. Ne bagamba ani ayinza otuziniramu
asinge a challenging dancer waffe gwe tulina wakabi bw'asinga tumuwa ticket ya next show nimpaniko mukono nengenda nemboocha kumbe mu kuzinazina waneno nenjokya abantu bosi waffe eri waggulu gy'atuula alengera alaba kati mazo zina babaweerezaawo ka call banzijeko enamba y'essimu ze manyi kukwana baleka baagala kwana kateekayo naye nga manyi bano abasumbuyi so the next day saa 8 bankubira essimu bosi waffe akuyita ku studio zaffe wane ku Nabunnya mu Ndeeba abagamba mutwale eri muli bayaaye mwani gwe mutomeza nasooka walabula bali kati bawa Dr. Boss essimu nti agaanya amanyi tulimba mbawulira hello, this is Dr. Bossa. Kasa nawulira that voice namanyirawo tebanimba bituufu nenyambalira wawe engoye nenziruka nentuuka wali nga atuokyembye watuokyezza ejjo ne bantera music nemboocha ne bankubira engalo ne basiima so the boss asked me obadde okola biki badde bakusasula kikonze daddy sina kyembadde nkola yeah mbadde sikolanga nako yeah this is going to be my first time bompo mukisa niba mpeerawo omulimu by'okusaaga nenyingira Ebonnies up to now yes bakugamba nti noofaanana Spice Diana nnyo naawe okimanyi naawe okiraba ate naye akimanyi nti mwefaanana era tumawo okwesanga eyo nga tuyiriba tukola waba ali wakola naffe nga Ebonnies buli wajja daddy waffe oba mami waliwo atayogera mazima naye nga kyonna kyekiri tufaanagana nze ne Mary Bat oba taata waffe yayenda oba maama faana Mary Bat bangamba ate nze ndaba Navagwe nyabo nze nfaananya abantu nafaananako n'omugenzi Ragu owaaye mu Ebonnies babakkiriza okweyagala at first bagaananga nga bireeta enjawukana bireeta okwekubagana bireeta entalo ne nga omanyi ewali abantu abangi ne love ebaawo you understand since tulina gundi zezimu buli omu alina byanjawulo yes so batuketsa bosi waffe n'alaba nga ate actually nze ndaba we tweyagala ne tukola family tuba tubondinze tuli awo oba togenze kukola nekikwatire be bantu bowangala nabo yeah bw'obeera kubanga tubeera nnyo every time tubeera ffenna tuli ffenna so you end up falling for someone oba someone ng'akwagadde then twawulirako olugambo mbu oba bituufu kati go n'atubulira ekituufu Semagonja kituufu baby daddy yeah taata w'abaana bange babiri omuwala n'omulenzi ekikiggu muli bafumbo twali mwayawukana kinaamusanyusa ng'alaba ekintu kino yogera amazima Semagonja munange tukutumiddeko nnyo okuba n'omukyalo ono was that question necessary naye mubejja n'ava bannange mune tulina okumanya kale tukuza abaana batugamba mu Ebonnies muba n'entalotalo abawala mweroga kiki ekibaloza kuba buli omu alina talenti ye ey'enjawulo nga wegambye olaba ewali abantu abangi tewabula nkayana tewabula buli omu alina obuze bubwe tuyinza oba najja mu Ebonnies nga nze nina entondo ng'omuntu ate naava nga gwokuba wabaawo muyombi wabaawo wa love wabaawo kwega buli omu alina emize gije you know so you end up ate era gye buva ne gye bulaga we bati bukyogera tewali watabula ntalo kasita mubaamu bano nti oyo gundi ansinga nti lwaki akoze kino ne bakyagala lwaki nze nkola kino oli ampitako naye ng'ate mu Ebonnies tulina nnyo ebyo bintu just abantu batusalangako ebigambo yasinga kuba singa byaliyo nga bikulemesa wallahi ng'olaba bingi singa siriiyo nze mutiitiza asinga sofa olugendo lwa Ebonnies lutambudde luti okuva mu myaka gye wayingirira up to now Ebonnies ennyambye ebintu bingi nnyo it's okay that never
mulimu abagamba bino nga beeyisaako balimba mbunze omuntu n'abeeri n'aŋŋamba yo banange I'm your fan kwagala nnyo nzanyira bungi mubo tebabyagala balimba naava babyagala nava tolinawe osaba kuŋŋamba otudde wano ogeze wantu oli bibyo then 20 people oba 10 people come from nowhere and they be like banange webale tuzanyira bane ozanya bulungi you know kimpa amaanyi mu byenkola nnyongeremu yeah ntandika omanya nti bwenkola bwenzanya bwe nti waliyo abanjagala so kinyongera okuba n'amaanyi okukola ennyo okwagala kyenkola yes nganze omuntu n'ekirala sisobola abulwa mulimu because of Ebonnies because Ebonnies is a brand okay. Yeah erinnya Ebonnies lyokka omuntu yenna n'obalirawo n'aliwulira kimukuba like there is a way ngeri gye basanyuka nga bawulidde nti ovamu Ebonnies okolamu Ebonnies yeah so ennyambye ennyo nti buli wentuka nga ninamu wennemeredde neŋŋamba linga nti kaŋŋende wano nsabeyo ku buyambi okola biki ovaawo ani akumanyi I'm an actress in Ebonnies wow kiyamba like so much yes ekyokusatu Ebonnies nganzi emmakinze okuyiga nti ndi mukyala w'amaanyi yeah ekuleetera okuyiga nti obuto busaana buveewo okulenga gwe omuntu omanye nti ensi yeetaaga omukazi ow'amaanyi ayimiridde atatya kigambo atatya mulwanyisa atatya kunyigirizibwa you have to stand as a woman oyitewo yes n'ekirala eyigiriza empisa bw'ojja n'amalala nga weegiraagira okakkana n'ekirala bingi bane bingi nnyo Ebonnies byetuyamba bw'ojja nga toyagala kwefaako ng'omuntu oyiga okwefaako kuba olabayo banno nga beefaako ojja muno nga ayambadde nga teekoma eri mbiri ambadde engoye alinga Beyonce zeyamuwadde oba zeyamugulidde babawadde paati muzanyaabo bamulina oba smart gwezze olinga kifuufu you know Ebonnies ebambaza oba mwabeeyambaza wekyetaagisa ekikola kati yo ngayo Ebonnies basobola okuwa paati naga naava njagala obeere kino zanye ng'oli kino n'ogenda mu costume zaffe tulina costume tulina costume zaffe ez'aba Ebonnies buli paati gye bakuwa naye gwe bw'otuuka yeekuwa niga nti tukuwadde kino naye gwe otuuka n'olaba nga kye bakuwadde olina kyoyagala kisingewoko nga weeteekamu bw'ogenda mu Ebonnies bakusayininga ng'omuyimbi oba ng'omuntu wabwe nga bwe tugamba nti kati omuyimbi afunye management epya tumusayininga myaka bwegiti bwe kiri ewammwe we don't do contracts bw'oyagalira w'oviirayo kuba eri si byampaka okubeeramu tebakukaka tebakukaka kubeerawo yes gwe bw'ojja n'ogamba ndi dancer of course wabawo list y'abadansa ba actresses ba musician abayimbi you know so gw'obeera ogwawo naye bw'okola n'okola n'owulira nga olina ekiddako ky'ofunye you can live it's not a must mbakusibiddewo osobola ovaawo anytime w'oyagalira birungi ki by'ogamba nti kati nfunye mu Ebonnies n'ebibi by'ogamba nti nze nga nze siita nsookere ku bibi si bingi nnyo naye era bibaawo mu Ebonnies ebibi byenfunyeeyo actually simanyi toyina sirina ate ebirungi ofunyemu bingi bingi mukwano nga byenze nkunyonyola ebirungi byo bingi kati nze ani agenda oteekayo show last year nateekayo show nenkikuba this time again this year ntaddeyo show naye singa sajoininga Ebonnies nga tugeze ntunda ngoye mu Wuno ani yandi ntegedde nti ntekeyo ekivvulu abantu bajje so Ebonnies ekuleetera omumanyikwa you understand abantu ne bamanya talent yo abantu ne bakumanya abantu ne bongera okwagala owaawo tewabulawo abatakwagala eyo si nsonga kasita abanjagala be baba basinga obungi gye bujjeyo maaso naawe atanjagala otuuka n'okolaki n'onjagala nga siita omuntu n'ogamba nti singa saali muzannyi w'akatemba wandikoze mulimu ki by the way I'm a business woman. I'm a very good business woman. Sinyoma mulimu. Sizala wa mulimu. As long as omulimu gogenda kumpa ekikumi ekimbezaawo. Era ne bwe sandibadde mu Ebonnies
ninayo akabaala kangawe Makindi. Okay. Waliwo omwami omu wa boda yaŋŋamba lekera wayite ebbaala lyo akabaala. Oba olizalawa. Yes, naye nina ebbaala e Makindi. Sikomye awo ntunda wigs ez'omulembe, human pieces, not synthetic. Okay. Sikomye awo nina ebintu by'abakyala bingi nnyo tugeze nga bulingerie obunikas obulungi, bunights obulungi. Obusikiriza. Yeah, obusikiriza. So sizalawa weekend okukyayira ba boyfriends baffe. Yeah, ninayo yo n'emidaala gya chapati. Ngoli mitoneka mobile money. Yeah, so kati omuntu nga tontegedde tosaa kummanya njako nga nkubulidde kyeno. Okay. Kugamba ebirungi byofunye mu Ebonnies bingi. So ekivulu kino tukitegesa ennaku z'omwezi nga mmeka? Ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno oguddako gwa November. Yes, ku Theatre La Bonita. Tickets z'ebiri ordinary. Then VIP z'esatu. Okay. Tulina table za silver kakadde kamu ne table za gold obukadde bubiri. Okay. Yes. Okuteeka ebivulu bino mukama wammwe abawamwe nane mutegeka buli muntu oba gw'omala okwezula nti kati siita nkuze siita nyimiridde nzigumidde. Tava eri nagamba sitateekayo sho. Gwe. Wabula gwe nga gwe. Weewulira nti kati ssaawa zino nsobola kuba La Bonita. Okay. N'ogenda n'otuula n'ofukamira bulungi since is our boss, our father, is everything to us. Yeah. N'oyogera naye nga papa n'omugamba kamange. Kyonna kyonkoze byonna byongruminze mpulira nga ssaawa zino nsoteekayo sho era nsaba omukisa mukama wange ompe chance okwesa ku La Bonita nange nteekeyo sho ndaga abantu ki kyonfudde. Yes. Kituufu nnyo okubeera ng'okyawa boosi w'ekitiibwa era ng'okyamuwuliramu nga taatawo ng'omuntu akuzimbye oba okulaga ensi era bannayuganda bannaffe mikwano gyaffe abawagizi ba siita bambi mujje mumuwagire ennaku z'omwezi nga 15 November omwezi ogujja bambi n'ekirala naava kirungi nnyo okwagala boosi oyo akufudde kyoli sikyogera ku nze nzekka wabula n'abatulaba nti naava osobola okujja amazima danga tolina kyoli teriakumanyi naawe ng'omuntu bakugamba zannyamu kano kati ffe tulina ekintu kino mbojjanga dansa ne bakuyingizamu nekyotamanyi nti olisobola okikola najjanga dansa okitegeera ngenda olaba bampa paati nzannye ne bagamba neze sibisobola saazannya siri muzanyi kwegamba gwe tokyewulira sikyewulira nawe mbazanya sikiwa nti bisobola onyumira abantu abali audience ne baseka bosi waffe n'alemerako n'agamba no ojja kikola gwegezaako nalinnya ku stage nga actress omulundi ogwasooka abantu ne baseka ne bakuba engalo ne banfuwa sente nensanyuka nze mu byonna ŋŋamba nti bosi oyo akujje ku zero n'akuteeka wooliku being a hero right now. Mwami Katende yonna gy'oli taata wange simanyi oba kino n'okiraba azima oba banaakutuusaako kino naye kyonna ky'oli I will never forget you. Thank you for grooming me. Thank you for putting me in a right direction kuba simanyi gye nandibadde wootali nebaza ne family yonna mbaagala nnyo era forever ndibaagala kubanga because of you people sitandi change right now ntambula oli nawe ne bakuyayaanira okubuuzako kukwatako byonna biva ku ggwe. Thank you Mr. Katende JWK mbaagala nnyo. Yes. Omwana ow'empisa wabula nyongezaako ku ekyo okwebaza maama wo eyakuza maama wo akulaza ensi maama wo akulaza abantu ne daddy wo abakuza kuba munnaye abawata baba b'ennaku no tebakyalina mpisa alina ddala omuwala ng'alabika bulungi n'afukamira amavivi ge gagube. Mwami Katende so tukwebaza okubanga ofuula siita kyali olunaku olwaleero okubanga ennaku z'omwezi 15 November ategese ekivulu kye era nga tukoowola abantu mwenna bambi mujje mumuwagire Abannayuganda baagala emizannyo La Bonita nga zibannaye tugule ate si kya mizannyo kyokka wabula show yange yakuyamba ku balina cancer. Yes, it's not just a show.
buli mwaka like I've said last year natekayo shera kuyamba kuba cancer ekiruddu nagenda ne bampa ebbaluwa ensikiriza okubayamba so gwe buli aliyo yonna oba walinako ku mulwadde wa cancer oba yafa oba akyaliwo ng'akyayita mu bulumi obwo tolina kugwamu ssuubi mu show yange jangu olabe nti n'abakansa bawona n'abakansa baba ne hope mu bo nti basobola okuba obulungi ate bw'oba owagidde nze oba towagidde sita ng'omuntu wabula oba oyambye eggwanga eririmu abalwadde abalina ki cancer. So a hand that gives receives more. Omukono omugabi gufuna osinga ogwo obugabi. Yes. Okimanyi bw'ogaba ennyo n'ava bw'oba nga gw'ogaba nnyo omutima gw'omugabi Katonda akuwa nnyo osinga guno ogukwata gwe bawa obuwi. Wadde okimanyi kuba Mukama atakaliza nsawoyo tasobola. Kyogeza bano abasajja bamukono ogugamu tebajja bbawo bo bambi n'omuggulu tebagenda siyimirirawo siita obugambo bw'obusembayo eri abawagizi bo. Bane mbagala nnyo nja kwongera obazanyira obulungi nja kwongera okubazinira obulungi mbasuubiza nti show yange nga bwe mbagambye mujje n'amasuuka mugenda kuseka essuuka zitobe zijjule mukasukireko wabweru mutumye endala kubanga abayimbi bangi abamperekeddeko omwami Aruna Mubiru Papa Misach Henry Mwanje Jovan Luzinda Mami Mary Bata Owekyejo Ombwat Mama Mira then Spicy tukyayogera naye nga naye we tunaba tumaliza okwogera ajja kubeerawo lwakuba yaŋŋambyeko nti alinayo show ate nga lunaku lwankeera ate tagenda show yange eriyo nga 15 yaliyo alina show nga 16 ebweru kati awo bwe challenge gye naakafunamuko awo nange era ne wabataliyo banemba kubiriza mujje mumbeererewo mujje mulaga okwagala mujje muyambe abalina kansa kubanga tomanyi kituuka wuwe nkya sikusabira kibi naye Katonda ono yatugerera yamanyi so bw'oba oyambye nze nga nyamba kuba kansa oba oyambye ensi mbaagala nnyo ntumirako oba tumirako munange tewambuuziza oba ndi singa oba siri ate saagala bigenda mu nnyo abantu batugamba tetubuuza nnyo bulamu bwabwe oli singa oba nga bwe wataagadde bigenda mu nnyo nyabo tubireke nyabo tubuulireko eriyo omuntu akwegombe yagamba omuwala oyo yandimpadde kanama ajje twogere ajje mu inbox asooka agule tebo sooka agule tebo wabula tebakunyongera mukyala ajja agule tebo ebirala tunaayogerezeganya mpola mpola naye nga ntumira ku baana bange my baby Blessing Abigail Miracle Alexander nentumira ku mama wange omukyala Nasali Goreti nentumira ku daddy wange omwami Kaule Samuel nentumira ne baganda bange bonna emikwano mwenna aba Ebonnies batumidde abantu ba Afritalent mwenna batumidde Maureen mukyala nkutumiddeko Maureen nkwagala nnyo Sobero nentumira n'abanjagala mwenna bambi nga simanyi nga muli omunjaga tetumitingangako nentumira abatanjagala nti wejje mukoma okunsabira essaala embi gye nkoma okuba successful so keep praying keep doing whatever you're doing buli lwe mubikola oyagala bakuwala ni Mukama babeezo nze njagala abampaana babeerewo in that Mukama buli wanyambuse eddala bongera kulaba nti bye bakola blessing akwetaaze akusangawa akujjawa akujjako office yo gy'ogamba nti kati wentuula wenkuŋŋanyiza abantu omuntu agala okumitinga sita anzijawa oba tiketi anzija Makindye mbeera nnyo awo ku bbaala lyange Makindye omusiraamu atasobola kujja mu bbaala nina essimu osobola okunkubirako taata nenkutuukirira oba maama wonna wooli ennamba yange eri mu Luganda 0753 731 ate mu Luzungu the number is 0753 731182 Oluganda ndumanyi omanyi nti wayogedde amanya g'Ekiganda bulijjo manyi nti oli Muganda no mbadde manyi oba oli mu China mbola okuba ni hao wali wonna ku TikTok abawagizi baffe abalungi baneemwe bali kutulaba era ono abadde siita baneemujje muwagire ennaku z'omwezi nga 15 Novemba mujje muwagire ku Shetara Bonita abalage kyakola gw'atamumanyi baneemunoonyeko ku TikTok akozesa sitaba
Sitabbe. Mkwano sitabbe. Nyabo ntereza. Sitabba yebbala. Sitazba. Then sitabbe on TikTok. Okay. Neku nesondu tukebeako neku Pal Magic Prime ku TV, Pal Magic Prime tubayo ne Urban Life Series. Okay. Bukedde TV tubayo ne OMG. Then nekula bonita tubangayo ne emizanyo gyaffe era tulina omuzanyo mpya gwe bayita Tabu, kino kikulu nnyo. Gwe muzanyo mpya gwe twaka launchinga jango seke jango nyumire. Yes. Okay, thank you very much. Tuyanza nnyo naffe okukyaza aba life experience Uganda. Banayo mwana wa moyono mumuwagire mumwagale twagire talent ngazi nate nawagira ba Nigeria. Batambagira njaka. I know atono mwana akaba ma. Nine change. Mubere bulungi. Bye bye.